kumakya nagenda kuluza saa 12:30 we nasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu. Mu byopulaninga ekyokusiba maama kireke kati eryo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wabbanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Kidawaleme wabaaki? Bamasasi. Bamasasi? Yasooka n'akuba lino ne lifulumira wano ne liyuwa bino byonna. Kati bwe yamala n'akuba ne lyokubiri lyayingirirawo ku bbeere ne liyitira wano ebbala ebyenda we byayiikira. Nga akuba nga agenderedde? Lino eryokugulu lino yalikuba by mistake. Kubanga gwe yali akuba yayitiramu ono omwana nayagala mukuba okugulu aleme okweyongeramu. Kati bwe yakuba lino ne lukwata omwana okugulu. Kati omwana mu kuwanika emikono mu kulajjana n'alaba nti akubye omwana kubanga naliwo ng'anyimiridde n'akwata essasi eryokubiri n'alitagetinga mu kifuba ng'ayagala kuba omutima ne liyitamu buyisi ne lifulumya ebyenda. Naye jjukira abeera mu kifo kimu bw'atyo nga bw'ali. Kati okumusitula olina okusitula eno omulala n'akwata wali ne tuteekayo amawulire wansi okusobola okweyamba. Kati wano tukozesa obucupa bwa soda okusobola okwaki okufuka. Road. Boy. Kozi gwani? Kidalime. Kidawaleme wabaaki? Bamasasi. Bamasasi? Sangawo? Okusuubi. Bakusanga ng'oli mu bibyo ng'otambula oba bakusanga ng'otudde? Nali ntudde. X-ray?
gakutuka gayiika ne kukubagamu n'ennyama emu kati eno wansi ennyama yayiikayiika eno wansi ennyama ebbwa liri wano wansi kati gano amagumba gonna gayatikamu bwe gati baagagattabu gati gy'emisumaali gino egikuta amagumba gano gayiika ne ku kkubo gayiika wansi awo n'ennyama emu yasigalawo kubambu yasooka n'akuba lino ne lifulumira wano ne liyiwa bino byonna kati bwe yamala n'akuba lino eryokubiri lyayingirirawo ku bbeere ne liyitira wano ebbala ebyenda we byayiikira akuba nga agenderedde lino eryokugulu lino yali kuba by mistake kubanga gwe yali akuba yayitiramu ono omwana n'ayagala mukuba okugulu aleme okweyongeramu kati bwe yakuba lino ne lukwata omwana okugulu kati omwana mu kuwanika emikono mu kulajjana n'alaba nti akubye omwana kubanga naliwo ng'anyimiridde n'akwata esasi eryokubiri n'alitagetinga mu kifuba ng'ayagala kuba omutima ne liyitamu buyisi ne lifulumya ebyenda kati n'atuukawo ne bamugamba okubye omwana w'omukazi yabaddamu n'abagamba mundeke nammwe oba omwana afe ne yeeyongerayo ng'agoba oli kati bwe yatuuka eri n'akomawo n'agambayo omwana gwe tukubyaliwa nga olwo bamaze okumuyoola ne tumutwala mu ddwaliro lya St. Stephen kati bwe twamutwala ku ddwaliro lya St. Stephen baali bangi kubanga zaali drone ne zinuwa nga zonna zipaakinze awo kati ne bagenda ku ddwaliro lya St. Stephen nga baagala bamugyeyo bamutwale kati bwatuuka ku ddwaliro badokita be basangawo baali ku mwana by the way nebaza nnyo nnyini ddala badoctors ba St. Stephen's Hospital mbeebaza nesikwebaza yonna ne Katonda nga kwemutadde yasooka abadokita ne baddako okutaasa obulamu bw'omwana wange kubanga baatuuka ne bagamba omwana mu mutuwe tumutwale mu malwaliro gaffe badokita abagamba ne bagamba nedda omwana w'omukazi agenda kufa mumuleke tumukoleko operation bwe tumala kumukolako operation esooka awo mulyoke mu mutwale kubanga baatuukawo basaawa 7 ne bamutwala mu theatre zaali saawa 8 paka saawa 2 gwa kiro bankwa misana tuku zaali misana saawa 7 n'eddakiika 25 Sunday nga 9 January. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzzukulu wa Kabajja omugese bunnya tuli ku SB4 SB4 tusangibwa ku YouTube genda ku YouTube search nga SB4 Media Tuggussa Enssonga like subscribing ku YouTube channel okwo kutusinzira okubeera nga ate tukuweereza programs nga zino seza bya bufuzi fete tulina kibiina nyongera okujjukisa nti SB4 Media tuli mu bya bufuzi tetulina kibiina kyetuwagira wabula tuli bantu buntu so wetukukoowola ojja okutuwa ku buyambi tetukuwola nti ate owakibiina kinajjoba ow'ekibiina kiri mutukootinga bulungi mikwano gyaffe naye abali eyo byowera byebungwete ebigambo eyo olumu baba baga kutujja ku mulamwa naffe kwetuli so tusinzidde no kiteezi tuzze okulambula ku muto waffe Kidda Walime olwo embere yatuukawo tola kumanya embeera eno yatuukawo etya maama ali wano awanjaga alaajana oba oli awo obulamu bwa Kidda Walime busobola okutereera singa tubeera nga tuwuliriza emboozi eno bulungi ne tubeera nga tucontributinga nga tugenda okuweereza emboozi eno twongera okujjukiza bannaffe abaziwa and sons bano nno ba beddings ebikozesebwa mu kisenge omuli bed covers mifaliso blankets byonna bakudelivalingira newo ku mulyango laba kalangu kano kati nnyo then tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace.
home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. nga tumaze okulaba ku baziwa ate katulako kalamu kano katono nnyo Eric Wilkins bano nno bo bateekateeka obulamu gwali eyo nga walagadde okujjako mu Uganda ofune ku ka holiday akalungi osobola okubeekwata bakusimire ku screen yo bakusobola okureservingirawo ojja n'ofuna room oba ebiringa nka apartment nobeera nga obeera ddala nga ali ewo balina kakeya akalungi wifi weeri kwegamba namenya kinaleka ki bekwate bannaffe aba Eric Wilkins bano nno basangibwa awo Zana bakuleka kasimu ako omanye ebisingawo laba kalangu kano era katini then tukomewo. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Okay, nga tuvudde mu Bulango tuli ne maama waffe wamu ne muto waffe Kiddabalime tumusanze ku buliri abeera wano bw'ati. Bw'abeera Tumusanze ku buliri yakubwa Amasasi gaalinganga 3 oba 2 wano tulengerawo mama embeera eno yajja etya? kati embeera eno naali ku mulimu gwange wenkolera ndi mukazi ntunda amanda ndina ekibanda ky'amanda lwali lwa Sande kati zaali ssaawa 7 kati abaana baali 2 ono ne mutowe bajja ne bagamba maama tuweeyo 10 tugule ice nenkwata 10 nenkibawa ne bagula ice bino eby'abaana ebyokunuuna era bwe bamukuba nga alina ice we ng'amunuuna. Kati bano abasajja baali bamaze ennaku nga 3 nga mwe bali muno naye nga ffe tetutenga kikulu tumanyi bali ku mirimu gyabwe nga tubalaba nga bali ku katundu. Basajja ki? Bali bwe bamba kino bwe kyaggwawo ne tutegeera nti bali ba UPDF ne CMI. Kati olunaku lwali lwa Saturday kawungeezi ne tubalanga batudde ku maduuka ntuga bali ku byabwe. Kati ku Sande ssaawa 7 we nali ku kibanda kyange nga ndi munda ntudde ndinamu omukeeka gwange nagenda okulaba omwami yayitawo nga yambadde t-shirt ya white nayitawo nga adduka yatadduka nti oba adduka nga mubbi yali adduka kijento kubanga ya musajja wavunanyizibwa. Kati wa ku kyalo kuno banga wa ku kyalo kuno suwa kuno kati bwe yayitawo nga adduka nagenda okulaba n'abalala 2 omwe akutte mune ku mukono omulala akutte emundu agisonga muuli. Kati sategera omwana ono engeri gye yatuula kasiminta akakali awo ku ddwaliro lya Ssuubi. Saamusuubira n'okumusuubira nti atudde awo kubanga nali nabaawo. Kati omusajja kwe kuba amasasi bwe yakuba ennyo n'engwa wansi n'emanta oba gayise mu nze. Kati bwe gabeera nga agasirika n'ennyumuka speed noonya abaana we bali. Kati nagenda okulaba ono agudde ng'ebyenda biyiseemu wano biri wabweru. Nagenda okulaba ennyama eno n'amagumba nga byonna biri wabweru. Nze we nakoma okutegeera neebasa nnyo Land Road wange
eyafaayo nnyo n'abatuuze amangu ddala baafuna ebigoye ne basiba biri ebyenda bireme okuyitamu empewo ne bakwata omwana ono kupaka ku ddwaliro lya St. Stephen's Hospital Empereerwe. Neebaza nnyo sekwebaza baddokita ba St. Stephen's Empereerwe omulimu gwe baakola gwe bakyakola kati okutaasa obulamu bw'omwana wange. So embeera eyo yatuukawo like mu kumukuba like kyava ku ky'okumukuba gwe mukulaba? Okumukuba baali bagezaako okkuba oyo yayitawo ng'adduka kubanga bwe yayitawo ne yeetooloolera mu mwana. Kati okwagala okumukuba kubanga baali baagala bakuba amagulu aleme okweyongerayo. Kati mu kkuba essasi eryasooka kwe kukwata okugulu kw'omwana. Kati bwe lyakwata okugulu kw'omwana, omwana yakuwanika ng'alajjana mu nyambe temunkuba masasi. Kati omusirikale oyo kwe kukwata essasi eryokubiri n'alikuba ng'amanyi akubye omutima ng'ayagala amumalirize kubanga naliwo teriyambulira ng'amulaba bwe nti n'endajjana n'amukuba ng'ayagala amumalirize. Omwana n'agwa bw'ati ebyenda ne biyitamu. Yali ayambadde uniform? Yali ali muleeya. Yali muleeya nga ayambadde n'essaati ya square. Bakasobola nti yali musirikale? Bo bennyini be bajja. Baakomawo. Kati wano mukudda omwana bamaze omutwala mu ddwaliro genti bamutwala mu ddwaliro abasawo ne bamugaanira mu ddwaliro. Bwe mukudda bo baagamba batya? Baagamba lwaki? Kyavudde ku ki? Kati bo bwe baakomawo twamutwalayo nga 9 ne bakomera ku z'omwezi nga 11. Abajja baakulemberwa omwami bamuyita Brigadier Kakulungu ne batusanga mu ddwaliro lya St. Stephen. Ne bagenda mu ddwaliro ne balaba akulira eddwaliro. Ne bajja ne batugamba tubasonyiwe omwana tebayagala kumukuba wabula omuntu gwe baali baagala okukuba mubi nnyo. Ne beeyama mu ddwaliro ne bagamba bagenda kujjanjaba obulala ne boogera n'eddwaliro lya St. Stephen Hospital. Ne bagamba obuvunaanyizibwa bwonna obw'omwana buli ku gavumenti yegenda okumulabirira. Bwekibanga babagamba obuvunaanyizibwa buli ku gavumenti yegenda omulabirira, gwe watubidde ku kasimu n'ogamba oyagala buyambi. Gavumenti eriwa eyasuubiza okulabirira omwana? Kati okusuubiza okulabirira omwana najja nenziramu nenkubira ku Brigadier Kakulungu oyo. Nemugamba taata nga tetulina kyakulabiriza mwana, tetulina sente zirabirira mwana. Yagamba tujja kubawa obuyambi mujanjabe omwana, tujja kubawa obuyambi. Saddamu kumuwuliza. Kati nagendako nensituka nengendako enagulu. Bwe natuuka enagulu omwami gwe natuukirako n'angamba ffe tetukola ku nsonga ezo kubanga baakuba baseemwayi n'abamagye. Genda wa genda embuya. Enkeera nengenda embuya. Bwe natuuka embuya ne bantwalawo omwami bamuyita Brigadier Wamala. Omwami oyo yanyamba nnyo nga ntuuseeyo. Nemunyonyola ebyaliwo. Kati bwe namunyonyera n'akubira abaseemwayi. Kuba nagenda ne community mediator gye bali bawandiikidde eddwaliro. N'agamba kituufu eno yava mu UPDF. Kati n'agitwalibwa mukama we. Ng'olwo ngenzeeyo ku bbiru y'eddwaliro ab'eddwaliro nga baagala sente zaabwe gavumenti tenaabakulabika. Omwami oyo bwe yakubira abantu baalinga 3 nga wendi ntudde. N'atambuza ebbaluwa eyo gye natwala. Bwe yavaayo n'agamba maama kubanga bbiru y'eddwaliro zaali 10M. N'agamba bbiru y'eddwaliro efulumye. Kanoonye abantu abakola ki abagenda okuleeta sente ezo. Kuba yangamba nandizireese naye njagala bano abantu abaatandika omulimu ogwo be baba kubanga bamanyi we baatandikira be baba bakikwasaganyanga. N'agamba olweggulo oba ku makya bajja kuleeta sente. Olweggulo saabalaba. Enkeera neemukubira. N'angamba bagenda kujja. Nali ndi awo nga osiwe na mmere nga nkubira. N'angamba oliridda wako nze ndi waka. N'agamba genda ku ddwaliro bano bali mu kujja baleeta sente za ddwaliro. Nalina essuubi nti mu kuleeta sente z'eddwaliro bajja kubako kye baleetera omwana ng'obujjanjabi.
ne tugenda ku ddwaliro. Bwe twatuuka ku ddwaliro administrator bajja ne miliyoni zaali 10 neti kubanga bwali bw'ebiri miliyoni 10 bazikwasa eddwaliro. Kati kyenava mbagamba mumwebale nnyo mwebale ddala musasudde eddwaliro. Naye mbadde njagala mulabe omwana embeera gyakoze eki gyalimu. Baali bangu nnyo ne bantuuza mu mmotoka yaabwe ne tutambula ne tujja wano ewaka. Era bamusanga bw'ati nga bwali. Bandaga nti bakwatiddwako nnyo. Omwami omu kye yava n'agamba mbadde n'omutwalo mu nsawo oba guliwa? Ne yeekwatakwata. N'aggyayo silingisi kaali 6 zaali 15,000 nga zaawamu na nusu 10,000 n'azikwasa omwana oyo. N'angamba katugende tujja kubatuuliziganya. Nampa essimu, bamanyi okugaba essimu zaabwe bazigaba bulungi nnyo. Naye omwami oyo naye ku yava lwe yampa essimu ye era takwatirangako ddala. Tetusobola museera nnyo musango kuba kyammanyi naye bali bamutumye butomi. Naye kati kyensaba buli muzira kisayina kubanga omwana ono yeetaaga obuyambi bungi. Emisumaali gino giri munda mu nyama gikute mu magumba. Bagenda gijja mudde. Kyo nabadde ku ddwaliro ne bangamba amagumba gakola mpolampola kabagira bamwongerayo emyezi 2 mu maaso balabe embeera bw'enaabeera. Naye jjukira abeera mu kifo kimu bw'atyo nga bw'ali. Kati okumusitula olina okusitula eno omulala n'akwata wali ne tuteekayo amawulire wansi okusobola okweyamba. Kati wano tukozesa obucupa bwa soda okusobola okufuka. Kati bw'amala eddakiika n'abulira ng'ayagala ekyokulya nga tekiriiwo. Si buli kyakulya kyonna nti akirya. Alina by'abeera asaba ng'ayagala alye nga tetubirina. Kati bw'akisaba nga tekiriiwo omutima gwe muli alaba ngaffe abatakola ki? Abatamufaako, abatafaayo ku bulamu bwe. Oba n'alaba ng'oba tumuboola naye nga naffe nga tetulina busobozi kubanga tetukola. Nze tetukyakolerako. Wali okola wavaawo? Navaawo era waggale kubanga siina wadde 10 wadde 5. Ate n'okukola sisobola kukola lwa nsonga omwana ono ndina okumuba nga bwe ntudde bwe mbeera wano kubanga n'obwongo bwe bulabika bulina engeri gye bwafunamu. Buli lw'ofuluma otasobola kubeera awo yekka. Kasita alaba nga wano tewali muntu yenna akuba emiranga n'alajjana naga munyambe aba ayagala abantu nga weewa muri kumpi. Akyajjukira ki? Aba ayagala abantu nga wa muri kumpi. So sisobola kuvaawo nti ngere nenonyeze 10 n'okuwagenda nti nkole mu kasolo fune yakakaga sisobola. Kati obeerawo otya okulya by'omuliiso bijja? Kati olaba nakati kuva ku makyano bw'okwebera masepiki gaffe temuli. Waliwo omukyalo omu leero ye yatwetedde ekipa kya soda kyasiibye ng'anywako olwaleero. Bw'obeera awo n'akuwayo 3,000 n'akuwayo ekiwagu ky'ettooke bwe butyo obulamu bwe tuyitamu. Kati oluusi bw'ofumba nga muwogo n'omuwa temugenda kwebaka ekireezo. Temwebaka. Asula akaaba, asula alajjana lubuto. Kati ngerera ngambye leero ayagala kulya chips. Naye sinafuna na 10 olugenda kumugulira chips ekiro naye nga zawulya zaayagala. Waliwo eddagala lyaliko lyamira oba just alyawo obeezi? Waliwo empeke zaamira. Amira empeke emu buli lunaku kubanga waliwo n'eddala lyalina okumira naye ng'ate ku ddwaliro eri mujanjaba tebalirina. Nga tulina okugenda kuligula kubanga lyo lyaggwaawo. Naye nga sente zirigula tetuziraba nazo. Tetuzirina. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Embeera yo si nnungi. Bagezaako kubannyonnyola bano abajja okuleeta essente z'eddwaliro. Bagezaako okubannyonnyola ddala otugo bamale bakuba omwana kiki yali akoze? Batunyonnyola omwami eyo batugamba. Ne bagamba naawe bwakusanga bagamba naawe bwennyini bwakusanga oyo omwami asobola okukutta. Ne batugamba musajja mubi nnyo ne bagamba bamunoonya era bakyamunoonya. Tebamufuna kitegeeza? Tebamufunanga.
ne bagamba be bano bamu batega zino zibomu nenga bamutegedde bali katundu area kuno kwe tubeera waliwo omukyala eyali amusuza waliwo omukyala eyali amusuza kuno ku area kwe tubeera kati niwabaawo abatemyako nti ku area kuno kwe kusuuda enkesi kumala bamala like 3 days nga bali ku katundu balawuna. So kyo ojja basonyiwa kuba mu kusooka bamukuba tebategedde naye kyogamba nti ate babaddamu ne bamukuba essasi eddala mu kusooka baali tebategedde naye wano mu lubuto naali ndaba bulungi era nababuuza bwe batyo bwe baba batendeka nti mulina omuntu okumutira ddala mu malirize ne bagamba nedda naye ng'eryo yalikuba nga ndaba bwenti fena twaliwo ne bamugamba omwana w'omukazi omuse n'agamba mumuleke nammwe oba afaafe ne yeeyongerayo. Wano twebuuliza nti ddala Uganda gye tulimu tulagawa nagamba nti program eno si byabwe byabufuzi naye kasita owulira ate ebintu nga bwe bityo ne weebuuza ddala abakuumiddembe abatendeke okutukuuma okukuuma n'ebintu byaffe awamu n'ebitongole ebyo ebikessi ogibanga gye yina emize gyabwe okibanga kituufu kye baakola abakulu ababatwala omuntu eyakola ekintu nga bwe kiti ye yabonerezebwa oba lyeryo etteeka tuyinza obanga tetumanyi liyinza okuba nga lyeryo etteeka eribatwala naye nga kibeera kibi kuba omwana taba na musango otegedde mwana yesu omukubye by mistake ate lwaki oba oyagala okumumalawo kibanga kituufu. Ekirungi basasula ssente z'eddwaliro teribanja eddwaliro libanja basasula biira eyasooka waliyo biira ey'okubiri kati biira ey'okubiri ab'eddwaliro bagamba nti bagenda kugikolako oluvannyuma lw'okulaba omwana agenda kutwala bbanga lyenkanawa kubanga balina okuddamu okumulongoosa buto ne bagamba bajja kugibawa oluvannyuma lwakulaba omwana agenda kutwala bbanga kyokuwona bagenda kukozesa eddagala lyenkanawa okumujjanjaba ne bagamba tebagenda kukola biira ey'okubiri nga tebamanya kiki kye bakoze kye bagenda okukolera biira eyo ne bagamba bagumiikirize omwana asooka koleki atereere. Ndowooza ensonga ogiwulidde naye si birungi ekidda walime ojja kubeera bulungi olina okukkiriza. Okay, si birungi gwonna wenna ali yalabye emboozi eno maama n'ekyokwata kirina wano we mubeera wano we tubeera ne landlord abanja tukyalina wadde n'ekikumi ekibeerawo wetusabira omusira kisa yenna omuzadde yenna akwatibwako maama Fiina muyimbi si papa mwenna abazira kisa mbalaba ku TV nga muyamba ku social media nga muyamba nsaba buyambe eri omwana wange ekidda walime nsaba n'obwenkanya eri gavumenti kubanga nagezaako okugoberera fayiro ya kidda walime eri ku Kawempe poliisi post naye simanyi lwaki kubanga bwe twabuuza OCCID we Kawempe akola ku fayiro eyo nagendako ennaggulu ne bamukubira essimu n'agamba fayiro eri sanctioned nga bwe bagitwala ewa state n'agisomamu yagisanctioninga which means nti abantu abakola ekikolwa ekyo bavunaanibwe naye n'essaawa ya kaakano kyeneemulugunyaamu tebakwatibwanga kati ate bandaga nti bamanyikiddwa bulungi nnyo kubanga bayitira e Kawempe ku poliisi ne bakkirizibwa okujja mu kitundu okukola naye nakati tebakwatibwangako naye ate nga fayiro eri sanctioned kati awo saakitegeera genda mu maaso ebiwanvu naye katusabe Mukama yasinga okumanya embeera mugiwulidde mama embeera gyalimu mugirabye wewe nawe naali eyo alina kyolina
tumukwatireko asobole okujjanjaba omwana ono. Si byangu ffe nga ffe tetusaida muntu yenna musango kuba tetuli mu byabufuzi, tetubimanyi, tetumanyi bya bigendererwa. Netusaba gwe wenna wenna ali ayo, oyinza okuba nga olina bw'osobola otutuusako wetutasobola kutuuka, otusinga ku magezi, simu eziri ku screen oku tuzikozese, osobola okutuweerezaayo ku buyambi bwonna bwonna bw'olina. Alina 500 oba 1,000 tugwaniriza. Embeera nayo ennyumba gy'osulamu ya ssente mmeka? Ennyumba gye nsulamu ya 7,000 buli mwezi. Landlord kati abanja myezi 4. Oyinza okubeera nga nti akamusasuleko ku rent, embeera gy'alimu naawe ogiraba nawe tuli nnyini olabawo, si nnyangu. Gwena wenna ali eyo, akatono kolina tukaaniriza tubeere nga ate tuyamba muganda waffe ono. Si birungi naye alabye akatambi kano kasharinge, alabye akatambi kano commenting ate donating. Tuve ku bigambo by'abantu, tuyambe nga tetwekubidde oba kibiina oba ddiini oba ndabika ya muntu. SB4 Media, Tuggussa Enssonga, Womalu akoze ku kamera nga bulijjo. Nze muzuukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. Beera bulungi, tujja katusabe ffe nga nakunyonnyodde siffe tugaba obuyambi, era omuntu yakwadde ennamba notaya kunnyonnyola, wala naffe tujja ne tukukyalirako ne tutwala eddoboozi lino eri mu bakama baffe. Bakama baffe abantu abatulaba eyo gye tufunira bazira kisa, abalabye emboozi eno ne batutuma, era mu nnaku ezitali za wala gye baana batutisse kyonna kyonna kye tujja okuleeta. So byebyo, SB4 Media, Tuggussa Enssonga.